amangu ago nali ntuuka ku kisaawe ekyo ekyenakasero ekyekololo airstrip ng'essimu evuga nga ngikwata nti owange oli ludda wako nze ndi kololo wano nti tukulabye gy'ova kiri kitya konze bannange kituufu gye nva nga seegaana naye ndoza leero kankiriyalinga embeera bwe najja wano mukyala Jacqueline nampita naye mukyala Amama Mbabazi nampita naye neŋŋendayo naŋŋamba twagala tukole nambulira bye yambuulira n'ensonga lwaki baagala okusimbawo Honorable Amama Mbabazi lwaki baagala okwesimba ku President Yoweri Kaguta Museveni byonna n'abiŋŋamba bw'amala obbiŋŋamba ne mugamba naŋŋamba toddayo Australia twagala okole naffe ne mugamba eri ninayo family nti naye kati wooyogerera woŋŋambira bino obiŋŋambye essaawa zino eri beebase kamwe ne mala okwogera ne madamu nja kuddamu enkya naŋŋamba kale kati bwe mba nvaayo ndi ku kisaawe Kololo essimu nenvugira tukulabye tukulabye gy'obadde konze ye kituufu mundabye kati aba security abamu be nayogera nabo sijja boogera kati wano ne bansinga ne baga nti nedda nti ntize bampise naye nze sijja kukibeeramu kanzireyo kubanga ekyomukisa mu bisiinaawo kati mulimu wano ate nina okusurvivinga family nina abaana nina obbalabirira kanjire nkole naye ekisoboka kyonna wendi nja kikola kaŋŋenda akalulu kanaba katuuse 2015 nkomyewo ate nkuba akalulu ne baŋŋamba nedda nga bwe bakuyise gendayo kubanga waliwo contradiction waliwo ebitali clear mwami Amama Mbabazi bwajja eno aga nti nze babirimba sibiriimu naye twagala omuntu ali ku level yo akonfaminge nti mwami Mbabazi byayogera eno emisana eri si byakola nti eri akolera ddala covertly okutwala obuyinza ndabanga mission eyo si nyangu nga si nyangu nno olwo ofuuse embega kumpi era nali nfuuse embega kati ku lw'obulungi bwa NRM nenzikiriza neŋŋenda bwe natuuka eri ne basanyuka nnyo mu biseera ebyo kyankwanzi resolution eri eya sole candidature we yayitira eya Honorable Anite kakati mwami Amama Mbabazi n'asinzira ekyankwanzi naga nti nze siyinza kwesimba ku President Museveni teri muntu alina buvunaanyizibwa ng'akoze naye n'amwesimbako eno nga bategeka okuyisa ekiwandiiko namutayika nga kiriko emikono gy'aba National Conference members abawera 6 nga gitambula nga bagireeta bawummeddeommedde oba bajjukira nga be babikolako waliwo omulala yabeera nga Kayungo mufubuka kati ng'ekyo ekiwandiiko kijja nga baŋŋamba bano abeeno nti gwe bwe tunaba tufulumya ekiwandiiko ekyo olwokuba gw'oli omanyinye bya media twagala okibereko okijjulirizeeko ebiwandiiko bwana kisubi omulimu gwe gwankalubirira bwenzije eno biki ebyabaddeyo bwenzire eno tekyali kyangu naye nabikola nga n'okulungamizibwa kwa Katonda weekuli kubanga nali ndaba ng'ekyali kibadde Sudan mu SPLM ekya Secretary General okwesimba ku mukama we nga kiyibisa omusaayi Sudan nga baŋŋamba nti tusisinkana gundi nga nsisinkana gundi sisinkana ono nga nsisinkana ono nesebina sekitoleko oyo y'omu ku bo naye abalala saagala nnyo bamentioninga nga mbagamba nti kituufu baŋŋambye naye ekisooka kya byonna nina challenges nina okusoomoozebwa mbali njagala kuddayokko ate obudde bukyali kubanga oyojjukira twali mu 2014 atandika ne bagamba nti nze kyendaba bye bagamba sijja bikola kansooke nzireyo naye akalulu nga katuuse mu 2015 nja kudda nnoonyeze muzeeyi akalulu nga bagamba nedda ate n'ekirala ekyo kyagambye kigendemu gendayo obeereyo olabe obanga ddala tulina okukonfamingira muzeeyi nti bino byakugamba akulimba akola bino nga kiva ku muntu ali ku level yo mulimu ogwo tegwali mwangu twatuulanga eno kati waliwo okusayininga document eriko emikono gy'abamemba ba National Conference 6 country wide nga baginoonya mu Uganda yonna ddala nga abo memba ba National Conference baagala okukola ekiwandiiko ekimenyawo biri ebya resolution y'ekyankwanzi nti ebyo tetubikkiriza ebyo byabo bye byatudde ebya solo candidate nti ffenaffe tulina candidate beesimbewo bombi tulondeko
nange ng'ekintu kitandika okutaba abo omuddo biba birimu nga banonya mikono kati nga bano baŋŋamba nga nzire eno nga mbagamba nti baŋŋambye we bati kino bwe nga mbyogera naye nga okwegendereza kwa kika kya waggulu nga njagala bafune consensus ababiri bano wabeerewo okutabagana mwami Amama Mbabazi aveeyo mu lwatu ensonga eyegonjoolwe interest za movement zidde ku ngulu mu buli ngeri nga kyenfa naye tekwali gwangu ekiro saa 8 nga bankubira n'engenda mu bifo okuba wagenfunye bano abeeno nga bampa office yali kanjo kyawo plot 16 twatulanga n'ekimuli Davis oyo bumumanyi ekimuli ebiseera ebyo yalimu ng'agamba ye mwogezi wa Amama era nga ate bwandiployinga ku radio kwegamba ne bateekawo ekyasinga okummalamu amaanyi kwe kuŋŋamba nti genda ku radio obenga achallenginga candidate Museveni to build confidence in Amama's camp. Ekyo kyali kizibu nnyo. Wakikola otyo ekyo kubanga kuba olaba Kimuli Davis ye yasalira ddala ng'ayogera bya Mama nga wana Mama gwe wazannya otya okusobola okubalansinga kampu ya Mama neya President Museveni. Wabula kye nazuula kampu ya Mama kye yali ekoze ng'ewambye media era media simanyi oba twali tumweddiza bo balina akasente kali katambula bali bamanyi okatambuza saidi ye NRM erabika akasente temanyi katambuza ekyo nakyo kukyali kusoomozebwa kakati nga bampa program nga bwebanga nti ogenda kubeera ku CBS bakiŋŋamba buli dakiika 3 ng'era gyeri program ng'efunirwawo kati nga bwe ŋŋenda nesibanga ku kintu kimu ekikyalenjinga resolution y'ekyankwanzi nga ŋŋamba nti resolution teyagobedde mateeka lwaki organiemu nga mpitire omwo naye nga bano abakulu bategedde nti kati ndi ku radio bweti bagenda okulaba ng'ate byenjogera nibo bikozinga damage eno mu kampu yaffe eya NRM ne baŋŋamba nti naye okubyogera okubuildinga confidence mu bali naye ate neeno bitwinjalinga kati olunaku lumu waliwo radio Voice of Africa eri Kololao aba Amama ne baŋŋamba nti tufunye bwino nti abawagizi ba NRM baagala kusanga ku radio bakukube naye tugenda kuteerawo security mbandi awo nga na bano bankubira nga baŋŋamba nti tutegeddeko nti waliwo abavubuka abaagala okusanga ku radio bakole ki kakati tugenda kuteerawo security awo ejja kuba mu motoka bweti nabali nga bambulidde ngenda ku radio olwo genda mweriwa sigenda muzaabwe ngenda muyange naye nga bamperekera nga buli omuntu amanyi nti ate n'omulala nkola ki ozanya n'ebidde ebyo olunaku olwasembayo anzija mu kintu yali maama Amelia Kyambatti nga naye tamanyi ate nange awo nawugulalamu naye kyanyamba wamubuulira namubuulira najja ngamba nti luutu n'olyoka weefuulira muzeeyi noyogera byoyogera nagalwanga ekintu kinfumise kyebaga nti maama ndi wakati mu mulimu nkolera muzeeyi nkyate okolera muzeeyi otyanga abantu bonna bamubireze bonna banyiivu konze nti nkolera muzeeyi naye ndi deployed nanga nti ani yakudeployinga nemugamba nti Jeno Kayihura ate nga nabadde mu meeting nga naye waali nga bateekateeka kujja kukwata kati abo nange ate nempuguka nenga nti ate ekyo kyeyakoze kwegamba munda yange nenga nti ate yandiddemu oluke so nga ate ndooza yali tasobolera kukyogera mu meeting eyo kati nindyoka nkola ebyange nindyoka newaggula sayidi zombi nenze waggulako kati nali ngenda ku TV ku program ya Mwami Seruga Matovu nensindikira message paka ono omuwa NRM nga ngenda ndina mukubo ngenda nga don't go ngalaba nja kwongera okwinjalinga kampu yaffe kati kyenava ngamba kati nsazeewo nengenda nkola press conference bwe nakola press conference nempita abamawulire nembagamba nti kituufu ono yampita tukolagane naye byenzudde byogerere ddala nkituufu ani yakuyita Amama mukyala Jacqueline nti yampita mukyala Jacqueline Mbabazi ngende mu kampu ya mwami Amama kituufu naye byenda byeyo byakabye eri Uganda nenkola press conference nkubuulira ki twalina mu wano UBC batono wana bona amawulire ago
omuntu yagagula negatafuluma naye press conference sigirabangake negatafuluma n'owa wano yaliwo mwami Tono wananga yamusindise teyafulumya kati ngenda okuwulira nga gonna bagatutewa mwami Amama Mbabazi byonna ne babiri ntambi awo nemanya kati denji ekoze eki erabise